singa batusanga wano abazadde bo okunsiŋŋaana yamugambye lwasemba baali bamugiddeyo butiddala kuba maama teyalina target ate baliwo bagenzi ate bebakomyewo emmotoka era ntugiwulira awo luli wansudiyatala ne butidda matini tewerabira bannaye nzigiti naye oli mulungi wulira azeeyo ku nsonga enkulu enywera olina kuwaana bayinza okusabirawo outing gwe olina kuggumiza kuwaanze nsinga okwagala ate wazano masagala tufe ne wano wadde okufuluma mpaka fumito nkwagala nnyo nywera wano tetugenda out nywera kumbe maama atuuse shalom zimulo film production bebakuleetedde naye nga lunaku lwa mukaaga n'olw'essande tuba nekira Uganda wano baba TV nga bulijjo najagamba mulongo babire Rehema yena nyini sinema oku ntiko waziranga mulongo babire Rehema yakafulumya producer tosubwa mayanja mumujukire mu businema ng'ekigango Braniki Benz bonna bali muno Prince Owen bakayisede secret galiza nganzo omusajja ate biseera ebisinga nno mami nkubuulire ebintu mbikugamba obiraba luvannyuma nti bijja nze ngana nekugamba ebintu byange obiraba luvannyuma nti byali bituufu oba nti byali biyamba omuzadde bw'okula olina oguluminga abaana ng'okyaliwo n'omanya buli omu waali nti ebintu ebisigadde bulungi bakwataganye banaabitambuza lekasi banaagitwala mu maaso obiraba luvannyuma nti bituufu naye nakino okuuma kati gwe kino kijja kutereera munnange ng'amatiza mukyala we tuyitawo batulengeza ebibuga ebiteeketeeke mu Uganda empya ku 0759 VJ Street Florida Movie Register kuoba okuona okukubako kati muzeeyi Jof ndya nabo ng'ayita mutabani we Benz wulira amanya ge batuma abaana b'abalodi naye omwavu nkoko egira mutunzi ye mukulu ewaka kulazi kulabe yaddako ono mwana bamutuma zibenzi oli bamutumye Mandela omusajja wa byafaayo manya gazaamu essuubi tata nga akebera nsawo kwata kikino Benz kati Benzi wanji tata ebiwandiiko bya apartments zange zonna nga bw'ozima gye tutera okugenda ne tusolooza ndi mu kuzimba ne gye nzimba ey'entebe byonna biri omwo byapa buli kimu ye taata kiki motoka kebe kadi ya motoka laba nno maama teyakyagadde naye munnaye taata ye mutwe gwe omukulu ewaka kadi z'emmotoka ziri omwo ne bizinesi byonna ebikwata ku bizinesi zange byonna biri mu baasi eyo bikuume bulungi kuuma ebintu ebyo bulungi nga bw'oyinza okwekuuma ggwe bitereke ate bikuume bulungi bitereke ate obirabirire nga bwe mbadde mbirabirira tata MJ thank you omwana onadde abeera naye mu bizinesi azimanyi mbikoze na maama we alaba neyanze kati mutowo Mandela mugenda kukola naye mulina okukola mwenna omuyigiriza emirimu assistant wo kale mami kyekyo naye era assistant taba nannyini kyekyo maama bino teyabyagadde abaana bajja okwegwa mu malaka era nkwebaza okuba nga onneesize n'obanga nonneesize Mandela yagawulidde akacupa bakabaddemu kyakunywa ki kagasiya nga lwaki gasiya kwa nini we nawe ntebe yagala kuzi ugowayi kiki ekikuguddeko mutawaana ki osamba kino nakiri obadde kyova kunywa biki mami bino byatandika ddi gwe maama naawe storage oyogera nange oyagala kunkuba mbogolera gwe kaana gwe tuula wali nze nnyoko nze kuba uno omutebe nabwo lwaki mubugira nabwo mubumuweere ddala naye Mandela kiki Mandela olina mutawaana ki
Mami tubeera wano. Tubeera wano ffenna. Buli kimu Daddy ayita oli. Ayita Benz. Nze lwaki kale obeera yagala motoka nange mwanditumbye Peugeot. Mwanditumbye Peugeot teba Prado. Nze siri mwana wa wano. Ono gwe tuzaalibwa wano. Mikwano gyange baŋŋamba mbw ate zo ndi muddugavu oli mweru. Bulungi abantu b'okukyalo kino bamanyi bwe balasana. Tebatwagaliza buli kimu boogera. Ozze mbayaye oli mubaye batandise laba watu atunula nga otulo. Nange nkwagala. Otume tata wakwagala nange nkwagala. Benzi ye mukulu oli manager. Obadde okimanyi gwa assistant. Tomanyi oli ate manager yabafaana emirimu goba ofuna bufunyi musaala na magoba. Sawa kunsonyiwa. Bansonyiwe kyobadde sikimanyi nti ndi assistant. Kumba obadde nze ndi assistant. Toddangamu kumala gagira. Obadde nze assistant. Kati tukwate ekkubo. Wano wennyini ewaaba Benzi emmeza gye baakamala osaba nga lwa abazibu. Bano baba bannyinaabwe be baakabanjulira. Waliwo omugenyi ayogera swiswiswi wabikozi nnyo. Nakaayi yali wano yakola. Benzi aliwa. Kyokka Benzi takwata. Ate mami ne Daddy. Abaana no baabanjulira. Ndowooza taata yasooka kulaba ng'akaana kano keeserejja nnyo ne Benzi n'agamba abaana bandikola amawano. Kyova laba yabatwala abalage lumu nti bano bannyina mmwe. Where is your guy? Kyokka ono amuyita easy guy. Kyokka ate abadde abuuza Benzi alese mukwano gwe yakadde okuva ebweru amulage gayi we. Oh my God, do you remember the day you saw me like pig? Kyokka wansindikiza ebifaananyi bye. Banaye nagamba gano mukwano gwe nga yafuna gayi. Gayi yali hoti. Can't wait to see him. Njakulabako ku gayi wo. We'll see him. Ojja kumulaba. Kyokka mwannyina. You know that day the one kubira I was shouting. Nali naaba kati webanga nze ekifaananyi. Come back to Uganda. Nenga wenzira mu Uganda bwenti. Nina okulaba ku gayi wo. That's the reason. Aze kumulaga gayi we. Gwe tumanyi nga mwannyina. Yes, cool. Nja kumulaba. And what about you? Ate gwe gayi wo gwe waŋŋamba. Naye ojja kumulaba. Ono alina yagenza omusaba obazaala omwana. Nzigiti ye boyfriend w'ono gayi we. I'm here to see Gwen. Igwayo gayindo we. Yeah. Nja kumulaba. And by the way, after here, Wenva wano. swim, you know. Agenda kuwugamuuko. The horror it is. Waliyo neno bwokya. Byantama ebyo. Kava wano ne kagenda Saudi myaka 2 kadda tekasola mbukoogera simanyi. Bagamba tulye ku mugoyo mmunzi njagala kubusi. Kati musumba. Nera nkusiŋŋaanye. Ye gwe Baluumi. Oba nakulabako olabika wandabako mu mwoyo. Mu mwoyo nakulaba. Mu Bakolinso essuula bagamba bw'asiŋŋaana oyo gw'ateekeddwa okuba owuwe. Amusiŋŋaanye. What a coincidence ne mala okulootako ne mala n'enkusiŋŋaana nga era bwe kirambikidwa mu Baluumi. Yenze Doreen Mutiibwa. What a beautiful name with omwoyo is grace. Kisa kya Mukama. Ye musumba Doreen katulabe ye musumba Doreen kakati Doreen kakati kakagira boti eno card ye Pentango Ministries Pentango kuba kweyo Pentango Ministries njagala onkubire ku simu onkubirako ku simu ne twogera kuba mwoyo andagira ddala nti bw'alimala n'ava ewaabwe alisanga gwasiimye ne baba bonna kyokka kirina Nenga sirina simu tolina kyetaago be n'essimu nga Yesu agimanye naye ekyo si kikulu mu linnya erya Yesu gwefuna omuntu yenna amiina gw'omuganya akubira musumba okube ku namba eya Pentango Ministries oŋŋamba bugambi Doreen nze nja kuba naye musumba sirina eya tayimu ekitoofu bayinza okusumbuwa ate balinamu omwoyo omubi kati nokuba omusente zino nga zivudde ku kimu kya 10 ekirimu amafuta katulabe zino zandiga zino kankuwe ku zino omutwalo gukubeeremu kankuwe ebiri omutwalo gukubeeremu eya tayimu maama nyabo musumba eya time nawa mutwalo ate yo kachali mabaga mu Yesu tuba bitonde bijja kati bayanza bichebe Yesu abikola okakasa leka nawe musumba yakiraba n'akyegomba
ate nakyo kigezi kiyitira nnyo mu kkubo lino kyaka kyali kyamwegomba dda musumba ono nga kimanyi talina muntu waka oba kyekyatuuka ku maama musumba ajakagira herabasode kamba kabarasanoolola abadde agude n'asooka asumululawo olusandaraba oba nkyogere ntya kati baleese ono mulu nzigiti bapulaninga kuzaala okula obulungi bwo nakugambye abaavu balina okuba bw'oba mwavu etteeka erisooka lina okuyiga okuwaana mujange gyonna obulungi bwo emirimu gitambulira ku bulungi bwo nze ne bw'oba musana gunjo kyane ndowooza ku bulungi bwo ono mwana wa mugagga naye obuzibu bwenfunyemu buli bumu singa batusanga wano abazadde b'okunsiŋŋaana yamugambye olwasemba baali bamugiddeyo butiddala okuba maama teyalina tageti ate baliwo bagenzi ate bwebakomyewo emmotoka era ntugiwulira awo luli bansudiyatala ne butidda matini tewerabira bannaye nzigiti naye oli mulungi wulira azeeyo ku nsonga enkulu enywera olina kuwaana bayinza okusabirawo outing gwe olina kuggumiza nze nsinga okwagala ate wagala masaagala tufe ne wano wadde okufuluma mpaka fumito nkwagala nnyo nywera wano tetugenda out nywera kumbe maama atuuse Shalom kikino kyonkoze Shalom. Lwaki otuswa? Luli bamutwala na butidde ono. Amaka ga kitaawo lwaki? Oswaza amaka ga kitaawo. Wulira maama. Letera ebisiraani waka. Kiri kisiraani. Ono omuvubuka gw'olabira ddala ajjudde buli kimu. Ajjudde buli kyakunywa. Wana kumubuuza nti onywa wa mwenge muyaga. Tomubuuza oba onyooka. Buli kyakunywa kiri ku oyo. Alinga factory, alinga sundiro. Mamize gwenja baagala. Ebwalu gye wasomera ennyonyi yakusalira ki? Kama ona musajja akyusa ku kkala. Lwaki tewalina musajja akyusa ku kkala ali mu kkala dirabona ali mu nzikiza yokka. Mamize sirabawona lwaki oyo nakuganya okwogera nga njogera. Onziramu otya? Nja kukuba oluyi amalusu gakugwa enkoto. Ulira maama olwo luba luyi. Oluyina mazomoso leka kusamuka enkoto. Abakazi. Abasajja abalungi abanyirivu abavubuka abalungi bavijja Stephen abali eno tebannafuna bakazi mwe muli eyo. Lwaki? Akama kuseera. Noda maka musajja akada katunula ng'enzikiza. Ye nebeka enzikiza nga ya mu maka. N'enzikiza y'omu kasiisira. Bino ebikutulako abantu ebigere. Ebigere biringa bya bigenge. Kamalinga akayinja k'omu omukene. Mwakato kalinga akayinja k'omukene. Maama avuma. Ekyomuwotokwa. Ulira. Nayo omusitula omuleeta wano. Bwalinga ekyenyanja kya muwotokwa takaze si mubisi. Nakyoyombera. Mami lwaki tobyesi? Mutunuulira obulevu. Aha. Obw'omusana butaano ga nkuba obulevu mu bwa musana si bufukirire si bugimu nywezeza engatto ze zibadde empya zaze ku ddeeti bwe manjogera toziramu leka nvuma akantu ye lwaki sinonya nzigiti yayuza luli bali bamugiddeyo mpanda toyogera ng'olata omuze oyo ng'omuzaala mwoyo era singa sikaali abaddewo ku geeti awo ako tubadde lugenda kasekulu amagumba ago kabasibebudama maama kimala nze temusekula munnamu ba wano genda gasiye maama munyiivu obulo obwasebwamu maama mu ntebe yange enjeru kali niwaki yalitudde wansi ku ttendo naye mu ntebe munaamanyidde atule kuleza enjeruleza oyo alimu enzikiza oyo atule mu ntebe mpulira obusanga tuvaayo tudde eno omwami ye yuno alina ebbali gyakolera emirimu gye taata w'abaana bali abawala neno biganya okugatta kuba infuliizi tebagamba infuliizi ate vaati emisolo gimutabudde obwongo kati infuliizi guba musolo ne vaati musolo peazi ani musolo Sheira soko je ng'ayita kawalaki kakati Yes, Daddy. I need your help. Njagala ku buyambi. Nsaba ogende wa Daddy Geoffrey. Gende lewa taata wundi ndani yabo ndya nabo. No. Ompitire ku Benz. Aliwo omuntu obuntabudde wano. Jukira Benz yasoma bya business. Bulungi mu kubalansinga ebitabo. Thank you. Kuba wenda ba influence ne VAT ne pay as you earn. Gonna go masolo naye.
lwaki gonna omusolo gusinga gutya byenyize ntunze kuba weka bukadde 7 abala omusolo gusinga byazatunze gavumenti ebatanzibye wano nguweeyo bagende bagula empenkoni oluvannyuma bamuyita yoka mpenzi ye mwana gwe bakwasa bizinesi zaali ewa mukulu we oli otya taata muto kandowooza sikutawanyiza olunaku zino oba bize nnyo mu bizinesi addukanya bizinesi za kitaawe naye gyali namu obuzibuzibu waneno kuba kati influence ne pay as you earn ne vat teguba musolo guba musolo kakati lwaki omusolo guba gusinga ze nakoze okere kankulage ejangu nyambe wano omwana yasoma bya bizinesi abitegeera katulabe pay as you earn minus influence in the GDP, the gross profit and net purchase. So you subtract the net loss. Banka mazi. That. Kateno gross profit. Mangwago. Ante kati yao. Tuna uzibu bade wabati. Tulina formula. Eya net profit gross loss over the two signs of the cosine and index of the Pythagorean theorem. Byanyonyola byabakugu. Okay. Yeah, so if you balance the ledger book for the debit and the creditor, you have the net profit. Nkwenyumiriza mu bannayi mukulu wange yazaala omwana omulenzi oli mugazi. Thank you, Dad. Awebale taata. Awebale nyambye. Abadde alina bye yakyangamisizza. Shaira. N'abakuwerekera embwagira. Ate nzira wali waka ate amperekera ate nga alina byako ayagala kuwerekera. Nja kutaka kale kankuweka transport era wale mune taata kano ka net profit just mbadde sina na byenkola bireke nyambye akantu akandi tutte bano basibe ba auditor ba internal auditor n'abikozi mwana kama senga nango nyamba nefuna nezala omwana omulenzi taata ono asaba mwana mulenzi talina mwana mulenzi omwana omulenzi nga mugezi ng'oyo kuba oyinza ozaala omwana omulenzi n'ozaala bomboso nga bali taata nga baita taata bambo munnaye obudde nga bugenda maaso n'otambula kati oluvannyuma ali kaseera kabyakulya bategese ebintu ebisingayo ddala okuwooma kano baakagobya omulenzi bali balina okunywa kacaayi awo balina abaana babiri bonna bawala tubala taata asaba mwana mulenzi akacaayi kabadde kabalagavu taata afiirira mu kikopo kati bwe kaba akacaayi kabawoomedde kyabuvunaanyizibwa nnyo ulira maama ye maama omutuufu kyabuvunaanyizibwa omukyalo kuyiga oteekateeka akacaayi nga bwe kabawoomedde nammwe musaana mukayige munaatera ova ewaka kati ngenda so olunaku lumu ngenda fumbira dadde wanaso akawulira ekyejjulo weetegekera omunnyo ogukaaye oyo wani akusinga okusiriiza gw'osiriiza n'amazzi osiriiza amazzi aliako katono n'asiimula ku ssente weeziri bagitadde secret kakitundu kisookera ddala nze mmaze okulya alina otegula bino babijjewo na bino bitwale nzikuse abagagga balyako katono naye genda mu maka g'abaavu kaaba kavigestifula damuvi digesta ku 0759 299 4M2 tusisinkane mukaddako